yakuddwawo Kabaka asiimye. gw'okutongoza ekkolero lya Blick Wine empata mu Kyaggwe. That is the aging area. Takes 12 to 14 days, that's right. And this is the fermentation area. From there, from the aging, you transfer to the fermentation area. This is the tank where we put our wine to go into the bottles. We don't have to use saucepans, we just open the tap, put our bottle there. The girls know and they're well trained. And this nkuliyo mu kutongoza ekkolero lino erya Blick Wine. Arthur Blick yali omuvuzi wa pikipiki n'emmotoka yadde kufuna obukosefu naye nga ekitiibwa Patrick Luwaga Mugumbule yakiikiridde kati Ssaabasajja Kabaka Ronald Muwenda mutobe ku mukolo guno. Wano empatta mu Kyaggwe. Wine. Ekkolero Oweekitiibwa Sipiika lyatongozza nga kiikiridde Ssaabasajja Kabaka Ronald Muwenda Mutebi okubiri wano empatta mu ssaza ly'e Kyaggwe. Okuliraana nno ennyanja wano wansi. Wayini oyo okuva ava mu nkenene zino era ye nnimiro eno. Kwawukana ku wayini omulala alabika naye nga ono wanjawulo. Kyekino nno wano we tuli empatta. Wayini oyo gwatongozza ava mu kirime kino etwandiyise tube ekyenkenene ya zino faamu bwefaanana kkolero neyo. Tuli wano empatta disitulikiti y'e Kyaggwe. Ezimu ku nkenene nga bazifaanana ebirime ebivaamu wayini ono tongozeddwa Ssaabasajja Kabaka ng'akiikiriddwa Oweekitiibwa Patrick Luwaga Mugumbule, Sipiika w'Olukiiko lwa Buganda. Zino zimu ku nkene faamu genda okuvaamu wayini oyo atongozeddwa ono empatta. Asa John ya omuvuzi wa pikipiki z'empaka
Nane siriiwo. Asaana genze kuyenda beers. Wine oyo. Wine oyo ava. Did you talk about overtesting That's how you see that picture of me. Man, you're trying again. Abo nno mutabani wa Asono ate ono omulala mutabani wa Navio yakuta kopa akeeru nga bwe balaba bali mu kwemisa akawayini wano balaba akacaayi wano ku mukolo. Function, this is a son of Navio. He attends the daughter and the son, you know, abaana ba Navio wabawala ate n'abalenzi baddewo wali ku mukolo nga batongoza ate ne Magi Kigozi jjajja waabwe baddewo. Discussing with my friend Arthur, this is one of the land of the Kabaka's land, or let's say Buganda land, which is managed by Buganda Land Board. Mr. Arthur Blick has made good use of this land. Most people own land, but they have not put it to the rightful use. But Mr. Blick has, as we speak now, he has told us he is owning about 8 acres on which he has grown this barley fruit from which he is making this wine. So therefore, as I mentioned, first of all, he's making good use of the land, and secondly, he's employing Ugandans, and especially youths. The people he has shown us here are all youths. So he has brought and provided employment to the youth. This area is mostly built by youths from Kyaggwe area, and it's so remote because when you come from Mukono area, which is urban, and you come, it's about 30 kilometers away from the town center. But you find now he's employing over 40 youths. So therefore he's bringing development in the area and employment. For that, even for the youth. So we commend what he has done for the area and for the kingdom and for the country Uganda. Vegetable name, name. Thank you very much. Thank you. Here, my name is Patrick Luwaga Mugumbule. I'm here to represent the King of Buganda, who was supposed to officially launch this winery business here. So I'm here to represent him. Speaker of the Great Buganda Luchiko, I'm here to represent the King for officiating at this function of sanctioning this factory which brews wine. So we are happy to launch. It has been launched today on behalf of the King of Buganda, His Majesty Ronald Mutebi II. Ekitiibwa Patrick Luwaga Mugumbule. Ku factory ebikola mu kkolero lino ekitiibwa lyaguddewo. Zimu ku product oba ebifumiza wine yawedde okukolebwa tukuba bwe zifaanana.
Mabbe kigozi. Mukubaka Ssaabasajja bwaweereza musajja we bwetikiddwa sipiika wa Uganda. Ono anti yatuna akyali wano. Most of our employees inside there are women. We empower more women than men because now in my work group we have single mothers, we have married women. We teach our women how to save so that they can help their husband with the incomes, fees. That's why we empower women so that a man does not overpower. What a man can do, a woman can do. And Nanette Priscilla Blick. Net? Yes? Name? Nanette Priscilla Blick, You are working as? the manager, MD of the Blick Mulbery Wine. And we have outlets, one which is at Kabaka house, opposite gas pump, Nanette Priscilla Blick. Tusiimye nnyo okulaba ti Kabaka ate tasobola kujja naye n'asindika omukiika we sipiika w'e Buganda agulewo Blick Mulbery Factory Wine. Eno wine wanjawulo nnyo lwa nsonga tetuteekamu kala, tetuteekamu nedda, kali natural organic. Niimu tetuteekamu wa powder nedda. Enimu zaffe tuziina, enkerene zaffe mu Luzungu ze bayita mulberry tuziina, buli kintu kyonna kitwetoolodde kumpi ne factory. Okwempawaringa be bakyala ne basingo, abamu bali single mothers, abamu bafumbo. Bawuzaamu abamu waliwo abanoga enkenene, naye enkenene bwe batuzinoga tunoga akali papo, si kano akaliko red oba nedda, tunoga akakapapo kwange kaba kayengedde. Bali independent, nga bakyala bali independent. Bakyala kubeera nga beesobola nga bakyala, nga basobola okuyambako omwami bakwatagane wamu ne basinga mother balabira abaana baabwe. Muna ekitundu tuubira buli omu atesitinze ku wine era nze mpulidde nga mulungi. By the way, nejjo natuteyo akacupa akatono akaffe bamaka ntandika butandisa ak'$50. So togenda nga totuteeyo bajja kubuuza obadde tulina ecupa ekujyamu. Tuli professional. Ba professional abali ebweru eri. Ngabo Ronald bemuwulira be bafuna millions ezipitirivu. Wabo bali professional basasulwa okuzanya. Naye amateur tosasulwa woteekamu. Nze mulwale eka yange nateekanga mu buli kintu. Service car biki mafuta biki mipiira nze nteekamu ezaayi naye saafuna nti bampayo ssente nteekemu. Okujjawo ng'ofunye sponsor. Kaakati nsaba abavubuka bonna abali mu sports, abavubuka bonna be bawala n'abakyala n'abaami nti mwetegeke obukadde bwe bulituuka. Kubanga waliwo ba sportsmen bempulira ennaku zino. Ja oli ate ali eri afa obwavu takyalina ssente takola olw'okubanga ye teyetegekera. Olina okwetegekera eky'obukadde. Oba okaddiye ojja kubanga amaanyi tukyalina gakola ate ng'olina okubeerawo. Abasinga bagenda ne balowooza nti nzadde abaana mbasomesezza bonna bagenze balina emirimu mirungi ne batamanya nti basomesezza abaana abo
naye n'abaana abo balina okugenda balabirira abaana baabwe be banaazaala, tebajja kuddaawo nti ate balabirira gwe. Owulidde, ojja kulowooza nti ne ku Christmas banaakuleetera emmere olye, ennyama bakuleeterewo ku nnyama, oluusi togirabye, kubanga nabo balina ebizibu ebyabwe. Kakati gwe obalabiridde, nabo balabirira abaabwe. Kati gwe sigala nga weerabirira ng'okoze kyotegeseewo kiri kulabira ng'okadde. Amannya agange nze Arthur Blick Senior, eri ekiganda nze Mugerwa, musajja wa Kabaka, muzzukulu wa Mugema. muzzukulu wa Mugema. Kaakati nze nali muzannyi wa mizannyo okusinga pipiki za mpaka ze nagira mu tutumako nnyo n'emboloka z'empaka Ralling. Mpozi luli eddako nga nkyali mu masomero paka mu college nali kuba ebikonde. Nazannyanga rugby, nazannyanga basketball, volleyball nga nzannya n'okuwuga nga mpuga. Kaakati ebiseera ebyo twali kitaffe yali mukwano gwa Muteesa Kabaka. Kabaka yaliko Muteesa. Yasoma ne kitange. Kitange yali George William Blick, engineer e Masaka. Yakolanga enguudo nakizo Ministry of Works. Kaakati baali ba mukwano nnyo nnyo, baasoma bombi e Buddo. Kati Muteesa yalinga ng'akyali mu State House, Entebbe nga ye president wa Uganda. Muteesa twagendanga, kitange yagendanga okulaba Muteesa, naye kakati ffenna nga tutwala, ffe nga tuzannya n'abalangira n'abambejja. So kakutuusa kakati bonna tumanyiganye paka leero. So bwe bansanga, asa oli otya, nange ndi mu mbejja bamulangira oli otya, tumanyiganye tubuuzagana. Kabaka lwe yajjako eno, kati bono ndi ku ttaka lya Ssaabasajja Kabaka. Wabeerawo square mile namba ttaka lya Kabaka. Kaakati nange nensenga kuno ku ttaka lino. Ssaabasajja yajja wano 95 okulambula ettaka lye, yajja mu nju yange ne Ssaabasajja Kabaka aliko kati. Ne tukola ki? Ne mu lambuza ebweru yonna gye yayagala okulambula. So mukwano gwange okuva ku olwo, mukwano gwange n'okuva eri ba kitaffe baali mukwano. So kaakati kuno kutaka lya Kabaka yampaako liizi ya myaka 99, ninako liizi bagiyita kyapa mu ngalo. So kaakati bwe nnima wine kene zino nenkola wine. So Kabaka bye bankoledde, naye nange mu biseera bino emabega wano mbadde commissioner ku ssaza. Ssaabasajja Kabaka bwampeereza ndi musanyufu nnyo, kuba namuyita ajja atongoze omulimu gw'enkola wano ogwa wine, naye ndi musanyufu nnyo. Ssaabasajja Kabaka tasobodde olw'ebizibu ebitonotono by'aba alina nga alina gy'agenda awalala, naye aweereza sipiika olukiiko olukulu olw'Ebulange olwa Buganda. Ndi musanyufu kubanga omukulu gwaweereza naye muntu mukulu ddala, era waze mu kitiibwa kya Kabaka, tumulabinga Kabaka yennyini yazize ku mukolo guno. Era mwebaza nnyo okukola ki? Okumpeereza omukulu oyo ajje atongoze factory. Era mwebaliza ddala, tuli ba mukwano, era tuli ba mukwano paka. Okay. Mu 25 naye obaliza byonna
Anything. So if you are putting up something,